Bravo President Kyagulanyi. Webale nnyo mukwano. Congratulations. Webale nnyo okugana Nuupu okugenda mu iPod. Nze ayogera nammwe nali mu iPod. Era njagala okubawa obujulizi kiki ekiri mu iPod. Nali chairman wa iPod ebisanja ebyo bibiri. Ekyokusatu kyamalako ebbanga ttono ne tuva mu parliament. Naye naliyo ate nga ndi muto. Nga nkyalinga emmeeza okwali kutuula Amama Mbabazi. Kwaliko kutuula Alice Alaso. Nga kutuulako Kalinge Nyage owa Jema. Nga kutuulako nze. Nga kutuulako Mathias Nsubuga owa DP. Nga kutuulako n'abantu abalala bangi. Lwe lukiiko lw'aba Secretary General oluddukanya ebintu eby'entambula mu iPod. Nafuuka chairman wa iPod emirundi ebiri mu myaka 5. Era kyenjogerako nkimanyi Kyagulanyi wavayo n'agamba nti nno takkiriza Nuupu kugenda mu iPod. Manyi kyategeeza. Banyamo ne bassebo mukimanyi nti nno President Museveni yali agambye nti omwaka gwa 2021 ebina by'obufuzi bino nabijja kuba biweddewo. Ekintu kye lyategeeza lyakitegeeza. Ekintu kyali mu iPod eyo ng'ebibiina byonna yabiteeka ku mmeeza nga tuli busy nga batuwa ebyokulya nga tulya eri tubeera mu kulya kuva ku makya paka lwaggulu nga tubeera mu kutambula tugenze Ghana tugenze Tanzania tugenze South Africa tugenze Tanzania tugenze Zimbabwe nga tutambula butambuzi nga mifo ky'okukolera abantu nga bateeseewo embeera. Yes, twagezaako nnyo okubatunuza eno gye tuli naye ng'ate bo bafuna omukisa okutudaivatinga batya bwe twajja nga tugambe nti tuleete ennongoosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda nga tebakigaana nga tuvaayo nga tugakola bulungi nnyo nga amateeka tugateekaawo nga batugana tugana edda muyite ne Prime Minister ajje Amama Mbabazi ngajja nga tutuula naye nga twogera nga tugamba bino bijja tujja bitwalira omukulu abirabe. Twamala paka myaka 5 kuggwako nga tewali tteeka n'eryo liteeseddwako. Bw'ogenda mu iPod awo ojja kusangayo amateeka amalungi agali well written nga gawandiikibwa bammemba ab'opposition bonna. Naye nga olaba bwe bagakwata bagateeka mu kasero ng'ekigendererwa kyabwe bali bateeseewo katego nti no wali kasita opposition bajjaawo nga tubasomagirizaawo. Oba Bobi Wine yavuddewa bannange munyabeko mumbuli Kyagulanyi yavuddewa. Kyagulanyi yazze ng'abuuse iPod oba ne yagimubuusa kubanga nsinze nagimugamba singa namusika nandibadde namubuulya naye amazima aliwo yamubuusa. Bw'obuuka akategako oba owedde oba gwomaze mujjukire nti nno Museveni bwe yava mu nsiko mu 1985 bwe yatuuka wano yaweererawo ebyobufuzi yagamba nti ebyobufuzi ebyokuvuganya abijjeewo ffenna tuli mu mugendo yaguyita movement. Mu biseera bye waliwo ebibiina by'obufuzi waliwo CP waliwo DP ne UPC. Ebibiina ebyo byabufuzi n'abiteeka mu ntaana nabagamba ye muli eyo tubamanyi naye tebajja kwesimbirangawo mu bibiina byammwe. Abantu batandika olutalo kati obuzibu kwe bwava nga Museveni agenda mu bazungu n'abagamba nti bamuwe ssente za multi-party dispensation nga bamuwa obwana n'obwa ssente ng'ajja wano ng'abulya ng'abuddayo. Ebbanga lyawera nga babusaba accountability yalina okuta ebibiina by'obufuzi nejjukira ebibiina by'obufuzi abitya okubita ng'atya okuta UPC kubanga yali amanyi UPC kikyeri ng'atya okutya DP kubanga yali amanyi DP kyeri ng'atya okutta CP kubanga amanyi eyali kabaka wayekka yeyafukamu CP ng'amanyi ebibiina ebyo bisobola okumulyawo so n'abikumira mu ntaana okumala emyaka n'emyaka ndowooza okumala emyaka giwera n'30 bwe mba serabidde. Kakati abazungu batandika omusaba accountability. Museveni yennyini ne yeetwala mu kkooti. Njagala mujjukiremu ensonga y'okwetwala mu kkooti eno eyampuuga etandika enkola ya Museveni. Museveni ajja n'ateesa naawe wano n'aseka naawe ate ng'eri ali mu kulwana kukukuba. Gw'oli ku mmeeza olowooza muteesa ng'ate ye ali yakusensera ogenda ofuluma abwenu nga yakwetoolodde dda ng'akutta ng'akuggyawo. Era mu mbeera yeno y'emu tuli eno abantu bali mu kugamba nti no twagala biina bya bufuzi Museveni abiganye kati okwewozaako n'okwenaazaako enfufu mu maaso g'abazungu abamuwa ssente ne yeetwala mu mbuga z'amateeka era mu mbuga z'amateeka ne yeewangula. Kkooti n'esalawo nti ebibiina by'obufuzi bidde tetusobola kufugibwa kibiina kimu kya NRM. Museveni mu mbeera eyo yajja n'obukodyo obungi n'agamba nti okusobola ebibiina bino ebisazo CPDP ne UPC n'atandikawo obubiina obulala bungi nnyo nga buwera n'ekikumi
obubino bwo mulimu akabayitanga kejjuba, mulimu NPP, mulimu kino ekya Jema, kino ekya Asumani basalirwa, mulimu ekya Farmers Party, n'obubino obulala bungi. N'atondawo kye bayita National Consultative Forum. Obubino obwo gye butudde era bw'ogenda osangayo obubina bungi nnyo naye ngeno wansi ku ground tebuliiyo. Bwe yabutandika waabwo nga butandise ku wamba bino ebibiina binnakazaalwa. Kankubu yes babiwamba tetuganye era bino ebibiina biri mu buwambi. Ken Lukyamzi alema okwesimbawo. Cecily Ogwara owa UPC nalema okwesimbawo. Lukyamzi wa CP. Sebaana yesimbawo nenga naye bamaze omusalako amagulu. Kati awo n'abeeranga ebibiina by'obufuzi bino binnaasangwawo abiwambi. Oba Mukama yajja wa Kyagulanyi. Bannange temuzanyisa Katonda. Yaleeta Kyagulanyi, gavumenti n'ekankana, Kyagulanyi n'afuna n'ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita NUP. Oba kyavaawa oba kyava mu buno bino bali batandiseewo, bwe kyolina okumanya nti kati NUP eriwo ntuufu, ye opposition entuufu. Ye opposition entuufu. Jukira nti okujja kwa NUP kono okumanya Kyagulanyi avudde wala. Kwagobesa ne ba commissioners ba Electoral Commission. Kwagobesa ne Secretary Mulamba wa Electoral Commission. Isi ekitongole ky'ebyokulonda Katego ka M7 yakateekawo okutega opposition. Mwe mugenda tugenze batekere ebyokulonda muwoza nti musobola okujjako M7. Jukira olumu yagamba nti kana akapapula tekanzija mu buyinza. Kali Katego wabula kamwefuulya bwefuulizi. Kitegeeza nti M7 bwe tuyimuka tusobola omwefuulya ne tuyimuka ne tukola ekituufu. Tusobola okuyimuka ne tukola ekituufu ne tununula eggwanga lyaffe. Tusobola okuyimirira ku mazima ne tugalemerako n'abantu ne bagategeera n'agenda. Bwe kibanga Electoral Commission yasobola okuwandiisa NUP ekibiina kya Kyagulanyi, kitegeeza nti abantu bamanyi ensobi ezikolebwa mu ggwanga lyaffe. Abantu bamanyi nti amateeka mu Uganda gali misinterpreted, misapplied. So bwe tuyimuka ne tugamba nti twagala amateeka amalungi gabeere well applied, ne tuyimirira ku magulu gaffe, tusobola okuddamu okununula eggwanga lyaffe ng'omununuzi waffe nambe mwatukulembeddeyo Robert Kyagulanyi. Toyina kubeera wa NUP okumanya kino. I hope you get what I'm saying.